Mu mwaka gwa 2022 Alfred Adibaku yatandika okulira obulumi mu nsingo kyokka n'alowooza nti musujja. Yaddukira mu ddwaliro okukeberebwa ne kizuulwa ng'alimu omusujja era n'atandika obujjanjabi kyokka obulumi tebwakendeera. When we did the malaria test, we found malaria +3. Then they treated the malaria, but still, after days, I kept on feeling pain on my neck. I said, no, let me go to not Mulago, Entebbe Hospital. Mu ddwaliro Entebbe tebaamulinza, baamuwerawo ekitanda era oluvannyuma lw'okwekebejjebwa yasangibwa n'ekizibu ku nsigo oba kidini. Zino zaali tezisengejja. My urine was not removing the impurities, those bad substances in the urine, the toxin. Then they said, hey, your kidney is damaged. I was transferred to Mulago. Ng'atuuse Mulago yabeera ku kitanda okumala ssabbiiti 3 n'asiibulwa. Ebyembi teyaweebwa biragiro bya kugoberera ng'ali waka. Kino kyamuviirako obuzibu obulala. I was eating food with people at home. Then after a week, I became very huge. I remember I gained 10 kilograms in a day because I took a lot of water. So I said by then I started feeling very bad. I could not breathe properly. I told my sister, let's go back to Mulago. Nga baseeyo Mulago, abasawo baamuteerawo ku kyuma ekisengejja ebikyafu okuva mu musaayi oba dialysis, anti ensigo zaali tezikyasobolerako ddala kumuwanirira. Omwaka oguwedde Adibaku yalekerawo okufuuyisa okutuuka kati mu plasita eno mwe bayisa enseke zimuyambako okufulumya omusulo mu nkola ya dialysis. Abasawo baamutegeeza nga bw'alina okulongoosebwa eky'omukisa omulungi yafunye omuntu ayinza okumuwa ensigo amanyiddwa nga ddoona, kyokka kino kirina kukolebwa mu ggwanga lya Buyindi. Yetaaga obukadde 15,000 naye embeera ebayinze kati balaajanira gwe muzira kisa okubadduukirira. Lacking finance. That's where we have come out to ask help. Any person who's willingly is ready, we are ready to accept his offer. Because without it, as it is expensive to India, it is only when we unite together we can save his life, and then he has to go back and start living in a normal life. Abalabi ba Spark TV, buli muntu yenna nga olabye ku story eno tubadde tusaba otukwatireko Alfred asobole okufuna obuyambi obwetaagisa tutaasa obulamu bwe. Movement is a problem. When you don't do dialysis, you can't breathe properly. Everything is complicated. Life has really turned me down. I don't know. Just help me. Adibaku akyali muyizi atubuulidde nti atunze buli kamu kaabadde nako omuli ne kamera gy'abadde akozesa emirimu n'afunamu akasente nga kati essuubi lye liri mu ggwe omulabi wa Spark TV okumuyamba okumugattira ku bukadde 3 yeze yakasondawo asobole okufuna obujjanjabi mu India. Jocelyn Nakibuule agafeeyo ku Spark TV. But it matters who touches the heart.